This is Ground Media UG. Conbes Entertainment. Abantu beyanjulira amanya. Amanya dosa. Neki kyetaaga. Kyetaagisa kubanga waliwo yakavaayo jjo tamanyi bulungi. Amanya Mzeiru wa yasi. Up to. Mweno movie wazanyanga. Movie nazanyanga boss. Basimanyi lwaki omuwandiisi yampobwa boss naye ng'era ndowooza ne mbutuukiriza obwa boss. Yes. Banga kingozanya movies. Nsuubira okumalanga kati gina nekudde kuweza emyaka 20 nga ndi mu industry. Omukulu gweyimiriddewo naye awo yali film actor mwenzi. Naye yali film actor. Be bamu ku bantu abaali banjojjomya era nange binali njojjomya. Ne kale omuwanguzi yalabika. Musaayi muto oyo kikyo mutanda kijjo musibirira. Mubutuufu ddala ffe ng'abantu abayiseewo ennyo emyaka abantu bano tulina okubakwatako ennyo olw'ensonga be bajja okutuddira mu bigere naddala mu biseera byaffe bijja mu maaso era nga abantu abamu bwe bayogedda nga copyright twatandika dde ogirwanyisa naye mu biseera tuweddemu amaanyi tuteekeddwa okuba n'abantu nga bano abavubuka abakyalina ku maanyi abajja okukwasibwa engabo okulaba nga balwanira ekyo kyonna azannya firimu kyateekeddwa okufuna era mbayinamu essuubi. Abasinga bagamba bina Uganda tebiri mu ssente. Osobola otya okufunamu? Buli nsonga yonna bajja kugamba nti obwavu buli mu Uganda naye ng'olaba abantu batikka bisawo bya ssente. Abamu bayinza okyogera naye ng'abamu bafunamu. Kale n'olw'ensonga eyo oyinza okibalansinga nti buli omu tateekeddwa okufuna mu kintu kyakola. Muzeeyi nga tunadda ku mukulu ono tutangaze mu kyanjawulo ki ekiri mu firimu eno? Ekyenjawulo ekiri mu firimu eno tuzanya firimu nnyingi ezisobodde nga zizanyibwa mu mbeera ey'awaka mu ngeri ya famire ey'awaka n'abaana abakyala mu mbeera yaffe gy'omanyi eya bulijjo ey'awaka. Naye kale firimu eno yanjawulo nnyo kubanga erimu abantu abamu gye baagala naddala abavubuka engeri ya actions engeri y'okuzanyira mu bibira ebintu ng'ebyo bipya nnyo era bizuukidde nnyo mu firimu ngazi ate ng'abantu babyagala. Emyaka 2 ng'ozanya firimu embeera y'akasente oyimiridde oti? Nze ng'omuntu nagenda okuzanya firimu naye nga nina akasente kange akamala naye bwe nayagala okuyingira firimu nazanya ng'omuntu atasuubira kufunamu kintu naye era nga nkifunyeemu olw'ensonga sandibadde mu maaso gammwe wano okumbuuza ebibuuzo ng'ebyo naye era lwa nsonga nti firimu ezizintuziza mbeerako ku mikolo egy'enjawulo egy'abantu abakulu nga tutibwa ng'omugenyi omukulu lwa nsonga ya firimu. Nfunye emikwano mingi nnyo sirina bwe nnyinza kuyita nga tebammanyi yo bonna kufunamu. Kimanyikiddwa nti oli mututumufu mu firimu naye mu firimu bawummula oba tebawummula? Ekyo kiri eri gy'oli kubanga gwe kennyini olina okwewa obudde olina okwebalira ebiseera kubanga ebiseera ebimu tetujja gamba nti tuzanya firimu muno mukka mwe tulina okufuna oba okuzanya nedda tubeerako n'emirimu gyaffe emirala gye twekolera kale ntuwa obudde ng'osobola okubalansinga ebyawaka oba emirimu gyo bizinesi zo nejjaffe. Kati gwe weewa firimu nnyingi nezimanye engeri nnyinyiza okutambuza timetable yange. Nina ekibuuzo kyange kimuzeeyi. Yes, sir. Kigambibwa nti nno obutakyusakyusa mu bifo byammwe muzannya omuntu n'azannya nga taata buli mwaka buli firimu n'azannya nga lavamaani buli firimu kiremesezza omutindo gwa firimu. Tosobola kugamba nti kiremesezza omutindo gwa firimu. Ekyo kiri obugayaavu gye tuli abantu abamu naddala industry ya Uganda abamu bazze okutegere twakamala emyaka 2 gyokka industry ezisinga obungi gimaze emyaka 6 10 meka naye nga tulina we tutuuse kubanga abantu bali bagamba okuzanya firimu buyaayi era nammwe temwali temutuwa budde gamba ati tugende tubuuza omuzanyi wa firimu alina kyapa naye ku mulundi guno mutunyoonya era mutuwa ne bu platform okubanga tusobola okweyogerako ate tuzanye firimu ezisobodde okukuba obujji ne zigenda nomination mu Uganda kubanga zinatuuka nali simenti nnyinza okutuukako mu Uganda naye natuukayo tetusobola kugamba nti tukola ebintu ebiri substance naye nga abantu abakulu bo batandise okujja nga bamaze okutufunamu omugaso okubanga bajja kuneegattako tube nga tusobola okukola ki. Naye nze buli wentuula ndowooza abantu abamu bagamba nti nze firimu etaliimu omusajja mukulu sigiraba nga tosobola kugamba nti zibatani
ekibuzo kimuze ekyo ku bbanga lyomaze mu film industry challenge kizoolabyemu z'ogamba nti zino ze zitulemesezza? Challenge nyingi nnyo, ne wabaawo eyenkulu n'ogamba singa kino kubanga sisuubira nti waliwo omulimu gwonna ogutalina kozi mu Luganda okusoomozebwa. Tewali mulimu gwonna oba toli nsonga yonna wadde n'awaka mu bakyala baffe tufuna okusoomoozebwa, naye ate okusoomoozebwa kirungi nnyo okubeerawo, kikuwa engeri gy'oyinza okumaliriza ebizibu byonna, naye ng'ebizibu tulina bingi era bikyalimu ate tebisobola kuggwako, naye tubizanyisizza tutya okulaba nga tukuba akajji. Omukulu, abantu amanya gange amatuufu yenze Nyakojo Robert eyazanya mu Incredible 7, nazanyanga Makara, the leading character. Kati munayo okubalaba waneeno abamu bankyaye olwa character gye nazanya. Bannange abantu benatta bannaaye munansonyiwa, sigamba nti baaba nombayina waneeno era temutya muzeeyi wange muyinadde namukuba ekiso n'afa. Bannaaye tebiba bya ddala, mubeereyo nga mukimanyi, temunkyawa bannaaye. Banteeka mu character eyo nti lwakuba nali balonda omuntu ng'asobola okufitinga mu character eyo n'aba ng'asobola okugizanya n'agijjayo bulungi, kubeera tusooka mu rehearsal ne tugezesebwa ne bagawa oyo ajja kusobola. Kati bwe mba nazanya ekyo banayisi n'ewaka si byenkola, waliwo n'abangamba mbuoba ewaka ewo byokola oli mugambwe bw'otyo otemula. Banayisiri mutemu, nva mu maka makatuliki, maka mawombeefu era ndi musajja mukatuliki era nina kumpisa, siri mutemu. How do you feel being a film star? Ekyo kyo nakyagalira ddala kuviira ddala. Kariya nagitandikira mu secondary we nazanya omuzannyo. Headmaster wange n'ampaayo certificate ng'eriko ekigambo promising actor awusaatu. Nenzannyako awo ku mupiira, naye omupiira emyaka bwe gyagenda giggwako egy'omupiira ne ngamba talenti endala nina eriwa bya firimu, nenjoyininga firimu gye nasobola okusanga bamuzeeyi bange baneeno. Omuzanyi wa firimu yenna bw'oba olina ky'oyagala ng'olina passion ku firimu, zanya ebirala obirekere ba director. Singa ozanya bulungi, buli director yenna ali eyo ajja kuyaayanira okuteekako ki mu firimu ye. Gwe zanya bulungi, buli director ajja kuyaayanira. Kati nze nasalawo nzanya emirimu emirala ngirekerenga ba director. Ebintu bingi biza bikyuka buli mulembe. Ebintu byammwe biki ebikyuse mu firimu okusinziira ku mulembe gwa abakulu bano be mulabirako? Twasookera ddala nanyumirwanga nnyo akazannyo kali eri naddala ke bayita That's Life Mwattu. Nakulanda aba Dr. Boss oyo badiiki nga bakubanga obulango bwa sweps biki nga nyumirwa obuzannyo obwo. Kale nentandika ekyokwagala okuzannya nange nga njagala mbeerenga bali nekitandika okunyingira. Kale ebintu bizze bikyuka. Bwe tuba nga twali tulaba firimu, obufirimu obwo nga tubulaba mu black and white, kati tuziraba mu HD, kugamba ekifaananyi nga tukirabira ddala nga kirikirya. Kale ebintu bikyuse nnyo mu movie industry. Kale ne tuteekamu ne firimu za actions gye ziri ekitaaliwo edda. Kati ebyokuzannyira mu mayumba, bali eri bali awo mayumba beetoolera mu nju emu, ebyo byavaawo nti ffe ne tukiteeka ku levunda endala ne tulumbakoko ne mu kibira. Mulabe ku firimu zinga adventure ne tukyusaamuko era olaba ng'ekintu kye tuleeta kyanjawulo kisinga ku kya bulijjo ekibaddewo. Okutandika okufunamu oyinza ozannya nno firimu eziwera nga sibalimbye nga tonnavaayo, ng'era n'omuyimbi bwe kibeera nti oyinza ozimba ennyimba eziwera nkumu nga gyeziri, naye wabayo oluyimba lw'oyimba olwo ne lukuba akajja. Kati kyeŋŋamba nti gavumenti ffe mu butuufu ebadde tennatufaako gyebali eyo, naye nga equipment engeri gye zitatumala mu butuufu gavumenti yandibadde ng'etukwatirangako ne tuba nga tusobola okukola ekintu ekisingawo, ne tuba nga tusobola okompiitinga n'ensi ze beegomba endala wa bbalibbali ze beegomba ezizanya firimu. Uganda esobola okuzanyira ddala kuba talenti weziri naye equipment tezitumala. Omuntu Incredible 7 nga yeetaaza okugiraba ng'olunaku lwayo tafunye mukisa akola atya okugiraba? Incredible 7 bajja kuba balanga we bagenda okugiteeka, wegenda okutundirwa. Kopi ezo zijja kuba zifuluma era sigamba nti zijja kubeera na buli kinoomu, zijja kuteebwa awantu nga musobola okufuna kopi ezo eza Incredible 7 we muyinza ozzigula.